olukwe Mwandulu Pankome Kayiira ba Dr. Samusoni Kisekka be baganda era bali mu kulya olukwe muzzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye nga lwaki gavumenti efuze emyaka 4 essa Abaganda amataka bagatutte abaana tebakyasoma education system nfu nebayisa ebigezo tekyali muntu asobola bitegeera bisoma Abaganda tebakyasobola kulya amataka bagabajjeeko Ssaabasajja Kabaka wano twamulula ku mugo gwa Ntaana era mmwe bakatikkira abawummulanga nawe kwoli tonenyetonyeze era nga gwo Museveni gwe yagenda okusindika okakkanya Abaganda ku lwa Ssaabasajja Kabaka nga mututte omubuwaŋŋanguse Namibia kubanga nakimanya era nakugamba togeza n'ovayo Jebbi Walusimbi ng'okkakkanya Abaganda ku nsonga za Kabaka era ovuddeyo oggyeyo omutwe ku myaka gyo 7 plus bwe wabeera inginiya nga tonnafuuka Katikkiro ssente ze wakola tezaakumala bwe wabeerera Katikkiro wa Buganda ssente Ssaabasajja Kabaka ziyakuwanga omusala ssente tezaakumala kiki ekikulese ku gavumenti evunze Ssaabaganda ofuuke vice president goza gwe mu Katulu kyasinga goza abantu bameka abaganya appointment za Museveni ngenda kusabuli Muganda gyali kano bakakoze kakodyo mbo kunafuya Baganda mbo Jebbi Walusimbi osobola okugenda kati tugenda kukalakata ngenda bwegise mufungize eno generation tetwagala nkwezenge if it is meant to eliminate you we shall do it ekyo nkyogera Jebbi Walusimbi if it is to eliminate you we shall do it tuli mu revolution ndala nnyo tukooya Abaganda ab'enkwezenge mayiga tubaddeko emmengo Obuganda abusaanyizaawo n'Abaganda ab'enkwe mwakirabye olubona emisana era amawulire gayitingana nti abadde PD wa Joyce Nabbosa Ssebogwawo Museveni yamulonze yabafuuka presidential advisor ku nsonga z'abataka kuva ddinga abataka ng'ate abataka musime bafuna presidential advisor mu office ya Museveni nga nakyakikoze bulungi mujja kubuuza Jebbi Walusimbi yalwa abasinga baagala jijjayo nno abasinga obungi mujjaga Jebbi Walusimbi temummanyi kambalage wano yono wano Jebbi Walusimbi yo Jebbi Walusimbi amaze otulyamu olukwe kati yoyo Jebbi Walusimbi amaze otulyamu olukwe essaawa zino akkiriza owa vice president wuuyo yali Katikkiro wa Buganda Museveni kwe yayita n'atemaatema mu Buganda n'ateekawo Ssaabanyala Ebunyolo Kayunga ekyaviirako lives mu Kampala ne batta Abaganda abataasasulwa abataamanyikiddwa na muwendo ne bateeka Ssaabaluuli Maluteka Ssabaluuli ne bamala ne bategeka ne Obwakabaka obw'Ekooki nabo ne babutegeka ku mulembe gw'ono gwennyini Museveni yatandika otemaatema mu Buganda oyo Jebbi Walusimbi yoyo obaka busoma bwe buti wulira according to reliable sources within the corridors of power the powerful Buganda Kingdom Prime Minister, John Baptist Walusimbi, is said to land a Joyce job in government. Sources say that Walusimbi is seen as the suitable candidate to replace Jessica Arupo to execute the duties of the Vice President in the President Museveni's regime. Bakugambye, nti okusinziira ku makoona agavaamu oba agayitamu amawulire ageesigika gategeezezza nti yaliko Katikkiro wa Buganda Jebbi Walusimbi yandigonnomulwako ogufu mu gavumenti ya Museveni naye nga sources zigamba nti ono bagenda musikiza abadde vice president Major Jessica Arupo okugezaako okukola emirimu
joba vice president mu regime ya Museveni gwe tumanyi nebeerawo uli bulungi. We have learned that President Museveni has met Walusimbi for 3 times now, holding a secret talks within. We have learned that President Museveni has met JB Walusimbi for 3 times now, holding secret talks, which has given him higher chances to be shortlisted as the likes replacement through. Before, he was always missed because of the political calculations at hand, like last time of official Buganda Kingdom and the Catholic Church, where favorite Kiwanuka II, who was retiring from the office of the Speaker of the Parliament. Trusted sources have now said that the ground is now fertile for him to take on the job, since even Museveni wants to make fence with powerful kingdom and it's young. Kati conditions bamulodeko ze zino. Bagambye nti ono asobola okwogera n'Abaganda ne bakakkana. Ojja kukakkanya nnyoko. JB Walusimbi ojja kukakkanya nnyoko si Baganda. Bana Baganda bakyuka mukko. Ojja kukakkanya nnyoko na family yo. Kubanga gwe kenyini weetambikula ebya business ezekifere. Oyo mvubuka n'akufera ssente zikuletedde obwavu butakyasobola kulowooza. Yakufera billions zisuka mu 6 n'otunda ebizimbe byo mb'ogenda kukola gold deal oyo server. Kati akolanga presidential advisor ku nsonga z'abalangira n'abambejja olulangira. Yakufera ssente bawa Joyce Bagabe Manga yakufera ssente. Kati ojja kukakkanya nnyoko abaana bo ne family so si Baganda. Abaganda tetukyagala kumanya kati ku kintu kyonna kitafevalinga Muganda oba kitayaba Muganda tetwagala kumanya. Abaganda bagoba ku mataka tebakyasoma tebalina mirimu bawanganguse babasse teryayogera. Ojja kukakkanya nnyoko Museveni nga bw'akulonze. Mbwe ekyokubiri agenda muleetawo mu kubanga yali favorite Catholic Church esobola omukkiriza kubanga n'abadde amutaddeko olukongolo musajja mu Catholic. Can let me tell you one thing. Mu revolution tetubeesinga ku madiini. Tetubeesinga ku madiini. Catholic Church yayimirira n'egamba ffe tetukkiriziganya na mukulembeze atulugunya bantu. Tukkiriziganya n'okukyusa obuyinza nga bantu beesaliddewo. Yayimirira ku grounds zaayo. Era kye kyakuviirako n'okusiba Reverend Father Sekabira e Masaka ng'omutaddeko emisango gy'obutujju akulaga ne Kyagulanyi. Kano yagala mulete Catholic Church olw'okuba Kyagulanyi akuvuganya mu Katuliki oppressinga Omuganda akakanya Abaganda olw'okuba nti abavuganya Muganda mbw'ate mu Katuliki. Bino tebiri ku ddiini y'abo Katuliki, tebiri ku Buganda. It's all about the national matters, not Buganda issues. Bino si bya genda okojja kakkanya nnyoko oba kitaawo. Yenna nawulira ng'oli onyiigidde ebigambo byenjogera essaawa zino, oli wa ddembe live ogivaako oba ogisanze togiwulira. Bw'oba tolina busungu nga nze kitegeeza tuyagala Uganda era tuli munda Uganda. Omusajja asaanyizaawo eggwanga. Ekintu nti oyo omusajja JB Walusimbi abaddengayo nga buli kimu akiraba ate si lwe lusoose okusekana Museveni. Abadde nga atambula ne mu kalulu akawedde nakuba JB Walusimbi ono nnyo. Lwe yali alina okusindika Museveni yamusindika jjimbo era alumbe Kyagulanyi amukkakkanye. Nakuba JB Walusimbi abaddeko mujjukira. Mu kalulu ka 2021 nakuba ono JB Walusimbi. Webale Juliet enamba ya JB Walusimbi yo bagiba waddaawo. Musulenga mugikuba mpaka yiyo bagiba waddaawo. Musulenga bagikuba. Abasobola mulumbe katukoye ebintu by'okutumanyiira oba kuwamaje essaawa zino we don't care. Genda okakkanye baana bo famire yo mukazi wo nabakikakyo si Baganda. Gwe wennyini mu myaka gyo abaakufeera bali mu gavumenti. Gwe wennyini wali architecture wa State House Entebbe sente waziteeka wa eyakufeera wa NRM. Nobeera Katikkiro wa Buganda emyaka almost 10. Bw'oba tewa saving ne bakufeera we are less concerned about your appointment. Tukoya akamanyiiro. Omwana Buganda amanyikiddwako nawali essaawa zino gw'otutta omutwe gwo mb'ontudde nzikiriza ekifo kya vice president. Waliwo obusajja message kanti basomere njiba mazo gibasomera esoma bwete. Nti Abaganda ab'enkwe be baayise saako ne Inter-Religious Council ne Museveni ne banne batudde mu State House Entebbe nga ne JB Walusimbi mwali ne bakkiriziganya ku factors zino 3. 1 mbwesooka alonde JB Walusimbi nga vice president we
ekisooka kwe kugezaako okuyisaako eddoboozi lye akakkanya Abaganda kyamulondedde olw'okuba muvuganya Muganda mbu ate Abaganda bamuvuddemu oyo olonze mukozi wo si Baganda si Muganda oyo olonze mukozi wo so takiikirira Abaganda ensonga ey'okubiri mbu okukakkanya Abakatuliki abakomyeyo ku mwaliiro Abakatuliki bonna bassa kimu baagala change si bya ddiini ensonga ey'okusatu mbu okukakkanya abantu b'Omuganda mbu olw'okuba bo bali Abaganda bavuddemu meeting eno eyinza okuba nga ekyagenda mu maaso bange ewedde kubanga wenzijjidde zibadde dakiika 3 nga bakagivaamu nti bakkiriziganyizza naye afuuke vice president wa Buganda olw'okuba baagala kuteeka wansi Baganda oluffe batusibeko we batyo Jebbi Walusimbi baaba eyakwawula esiridde Jebbi Walusimbi eyakwawula esiridde bukyango lya miyungu ku luno lidde mu Butanga mwe mwali mu Kabaka olukwe abaana Baganda baali banyize ku Lwekayunga gwe kennyini n'oyo mukalo gabannanga Baganda mukakkane n'otulyamu olukwe era obadde otambulanga ne Museveni nga mukola enkwe zammwe ettaka lya Buganda lyonna balisimazeewo toyogera tokondemingangako ku ligimu ya Museveni tokondeminga ku bikolo by'Emmengo tokondeminga ku kuttibwa kw'abantu okuwambibwa kw'abaana Baganda nga nekyatuuse ku muzzukulu wa Buganda amaka gatakyasula nga ne mukazi wamukozeeko ebyensonyi ebyambyone tonnayogera wabula ositudde omutwego nze nzikiriza okubeera vice president ekyo kikafuuwe enabo bagibateereddewo awo yo Jebbi Walusimbi naye temwerabirawo n'akasajja akalaka bayita Isirairi Mayengo Kasuleyo Muyenga y'omu ku bo yemu ku ttiimu eyo era gye badde bagenda okuleeta mu Kampala ekole ekibiina ky'ebyobufuzi nga bagenda kuleta bano bonna ebikono byagwa bitandika okulinnyirira Buganda n'okulinnyira Robert Kyagulanyi Ssentamu bo bali tebonnawera kusaba 24 nga kiba information yadde kunganyiza yegasseeko era okuba nti bamulonze vice president okukakkanya ojja kukakkanya nnyo awo tuvuddewo